Land matters. There are issues of land conflicts, but as we have always followed the presidential directive and through your guidance, ma'am, we have tried through my office to handle some of the cases. Some are still pending, some are in court, but nobody at least has risen up to fight. Although there are those who still have issues, like yesterday there is a gentleman called Musingo in Iringa, Man B. He went to court and wants to evict over 42 biological children of one of the deceased. And even he decided to go to court and he meddled around. Yesterday we tried to handle that matter, but the magistrate told us that we should not tamper with it. And yet in actual sense, it is a problem. I'm here happy that we have the State Minister of Lands, and I know he's going to respond in his speech later. Omuibi attack pressure. Mwenelio attack pressure. Owulirisanga baradisi bano. Kituli baibi baitaka ayero akuba tukoba no. Batukyawiramu, batwogera ku bingi. Kirowozanga mama eriyo ba angel ba RDC abajosingayo. Tufa tulemererwa n'abalida bajja kulemererwa byamataka. Aye tusaba nti at least ngabo biro tulezera watuwulirisa. Wulirisanga baradisi bano bakuwe side yawe. Mama more taking action. Ma'am, I have vowed to fight corruption as guided by His Excellency Yoweri Kaguta Museveni through you. We agree with the locals, like you have just heard, to report anybody found swindling government money. Although we have those ones who have started fighting us back because we are stepping already on their plates, but I'm standing strong because you have encouraged us to do and to perform our duties as leaders being appointed by His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Ekintu ekyo tujja kikwasaganya era nsaba Commissioner Honorable Fred Nkaibu watuwa kwe tukolana naye bulungi mobilizinga wano ne RDC wano ne omwala wamwe Prose mulete ekiwandiiko mu wiiki nga 3 nsuubira okulaba Chief Justice nga President bwe yandagira. Nsuubira okulaba Chief Justice ku nsonga zino ezitandaganyizibwa kooti mugireete yebeere ku nsonga ezimu zengenda okutwala wa Chief Justice. Na zile endala RDC zayogeddeko ezo eziremyeremye zonna muzikwase ngene ne fayiro emu eyawano. Temuyinza kuba na Honorable Mire Minister wa Presidency ate nga yakulya ba RDC nyabo webale kubampa kubanga bulijjo bempitamu era ebbaluwa oziraba zonna kuwa kopi. Kakati ate ng'abe ebyettaka mu constitution tebikoleddwako noda ebyo kakati kiwedde bijja kujja. Ate ekisembayo webale kwagala Uganda. Bananga ekyo mukikubire mu ngalo ono ayagala Uganda. Buli lwetuuka naye muofi agamba Uganda. Alumirwa abantu b'empigi nga mpuyidde empigi jangu tugende. Ate waliwo n'awulayo gye tugenda nga tutambula naye. Mukyala wa kitiibwa nga omulaba naye tatakusa nsiko. Webale kwagala President Yoweri Kaguta Museveni. Akutte enkasi eno era bw'ajja nti agisibe wano akalwa akayole wano akwateyo era akamuyiire mukwate ate naye muyiire Uganda yaffe egende mu maaso ku lwa Katonda n'ensi yange. Tweyanziza nnyo Oweekitiibwa Minisita kubanga otugonzeizaamu ensonga daffe tubaire tutawaanya wano Mbuyende District eDeitaka. Bw'aba ayogedde tetuddamu kubanga aba ayogedde. So ab'ebiyende mu kyekyo ekizibu tikikaali kizibu. Muyikirize nti mwine mwayogeire ensonga eDeitaka dide era tujja kusanuka tutaguze tusagambe kubanga ebizibu byonna bikozeeku. Twenda okurecognizinga family ya Mwanjuzi. Aye ndikwogera ku nguudo editali ku pulaani ya district. Ndikwogera ku nguudo editali ku pulaani ya district. Kubanga mwidi bulungi nti district tudiwa ssente okuva mu center. Tubawa ssente okuva mu center eda road maintenance. Kale district dirina ssente ed'okulongoosa enguudo.
kale bwe tunakola mu nguudo edda district ekitegeeza aba district baidako bati nenguudo tebakoze akasente kale kaleme kuboneka ate nga kanji kyova muli kuwulira nze ndikoba nti enguudo editali mu pulaani ya district edo dendiija okolako edo ediri mu pulaani ya district muleke district edikole nga bwe dirina okuba ife obona abakozi ba gavumenti ku district afuna emiliyoni endala n'ekitundu bwe mbatirindi ayinza okuba MC5 chairperson nini kyo bana ayinza okuba ssentebe wa district nga nafuna emiliyoni endala n'ekitundu aye bona iwe bwoli kufuna emiliyoni endala n'ekitundu wakaawo ate mu mwezi mulala aye ate mwidukira ebizibu kyamaani owa 5 byabitamu ng'ali kunoonya akalulu ataamu esente yataamu ebiseera aye bona bwatuuka ku district nafuna emiliyoni etya ndala n'ekitundu aye wezira kyotayiremu eziraalija kusaba nti munasooka ombonemu munandija kuwa akalulu oba munandija akolaati aye wolina enkokodo enkokodo liryawo buli lunaku olikuja kulondanga etredo 5 nejo emitwalo gye 5 eziraalija kusaba kasenteko aye kyamaani bwaba ali mukalulu mumulenga mutya mwamusaba kino mwamusaba sabuni mwamusaba omuunu mwamusaba yatuuka ku district musaga itu yafuna akakaire katya kalala n'ekitundu aye wakakaire kalala n'ekitundu kali kwagana waka olikuba n'ensonga eyo bweti bwenkoba nti nze nkambuwaire ku kigambo ky'emetobwavu mba mukyamu bwekyaluzanga tuwa abantu baife ku bwereere bwe tubaa ku bwereere nga tubawa n'emmere etandikirwa kuyona ku bwereere bwe tubaa ku bwereere nga n'omusawo nze babiri emmere babalandanize enj'omusasula ajja okubitangamu ng'abalambula kubanga kyenda mwegemye nti ate enkokoda ife daalwaire ate enkokoda ife daabaire diti n'omusawo wange nize enj'omusasula ndikwenda buli maka gabeemu esente bana bwituukira bwe nali wala ebiyanda nga tuli kuziika omukulu ensonga eyo nagyogeraku aye buti eno n'essaawa buti ebintu byona byona ndikwenda bibeewo saawa eno bitandika okukola abantu baife batandika okulunda nabawe ekyokuboneraku kya turaimeka nabawe ekyokuboneraku kya turaimeka tule 5 donka iwe nga nkuwaire enkoko aye nga buli lunaku oli kusobola kulonda etule 5 donka etule y'amaggi n'ababuza nti ya sente emeka